Kaziwe Kapo n'omukulu Fred Seremba abakulu abankoledde omulimu mulungi bankubire ne bambuuza gyeri ne mbagamba nti ndi Kasawo ne bajja batuyimbiremu. Njagala okubeebaza nnyo, njagala okwebaza ttiimu z'omupiira ze tulina wano olunaku olwaleero, nabo mikwano gyange bazze nabo batuzanyiremu ku mupiira era nabo twagala okubeebaza. Naye mu ngeri y'enjawulo bassebo bannyabo munzikirize neebaze mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba mwekubireko ku bugalo bassebo bannyabo, buli ali wano weekubireko mu bugalo, mutima mulungi, munkoze bulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Babayise kujja kulaba Patrico ng'ali omu, Patrico nga yagenda okwogera nammwe yekka. Njagala beebaza nga bwe mbagala nesimbye okubeera waka Parliament. Njagadde kubabuuzaako katono kubanga wano mbeerawo nnyo era neeyo mundaba nga ntambula nju ku nju, era okuva ku makya ntambula nju ku nju, era nkyagenda mu maaso nga nzijjayo bagamba nti neesimbyewo kubanga bwe nkusanga eyo gy'oli oluusi twogera bingi okusinga bwe tuba ku kadaala wano. Naye basabire bannyabo nsaba kalulu akombaka wa Palamenti addako mbagamba bulijjo nti emirimu gy'omubaka wa Palamenti giri ena: kukola mateeka, kutukiikirira, kulondoola puroguramu za gavumenti okuva waggulu paka ku muntu asembayo, n'omulimu ogusembayo yakola bajeti ya ggwanga. Egyo emirimu gyonna ena mpulira nze ngisobola. Kyembasaba mmwe kunteekamu mwesige ngende ekikire nga kifuma constituency, tetugenda kuddamu kubeera kyekimu. Ebizibu ebituluma mbimanyi era nsiiba mbibagamba: ebizibu by'enguudo, ebizibu by'amasannyalaze, ebizibu by'amazzi, ebizibu by'amalwaliro omutali ddagala, omutali bikozesebwa, omutali basawo, ebizibu by'amasomero agatalina bizimbe bimala, agatalina basomesa ag'omutindo ogwa wansi, agatalina bikozesebwa, byonna tusiiba tubyogera nammwe. Nsiiba mbagamba ekizibu ky'obwavu nakyo kituluma nnyo nga bannayuganda, nga tulina okisalira amagezi. Obwavu obutuluma tubukoze tutya? Mbagamba eyo nga mbapitayo nti nze mu bavubuka pulaani yange eri nti abavubuka abaffe tubayigiriza emirimu gy'emikono. Omuvubuka abeera ng'alina omulimu gw'omu mutwe gw'amanyi, bw'aba asobola okukanika emmotoka good, bw'aba asobola okukanika pikipiki, bw'aba asobola okukanika essaawa, bw'aba asobola okukanika essimu, bw'aba asobola okukanika kompyuta, bw'aba asobola okutunga, naye ng'alinawo omulimu gw'omutwe gw'amanyi. Oyo ensi ne bwemukuba asobola okweyiya n'agitobokako ng'alinawo omulimu gw'omutwe gwakola ki? Gwamanyi. Tulina ebibiina by'abakyala buli wamu. Nze pulaani yange eri nti ebibiina by'abakyala bino tulina bateekamu misomo. Abakyala mu bibiina byabwe bye bakola tubasomesa emisomo balabe engeri gye basobola. Mulimu gwonna omuntu gwa bayagadde. Owa saluuni tumusomese engeri gy'asobola okukola ssente mu saluuni. Agitandikawo atya? Kasitoma keya ebeera etya? Atendekerwa atya? Ssente azitereka atya? Azizaazisa atya? Ebyo bye twetaaga okuyigiriza abakyala. Bwe tumala gavumenti ekwate ssente ziteeke mu bibiina by'abakyala. Gavumenti yaffe erina ssente. Ekyo saagala omuntu akibalime nti gavumenti njavu. Gavumenti okumanya erina ssente ennyingi. Yatodde ssente z'omuyiwamusolo wa Uganda obukadde 220 eza dola za Amerika, n'egenda ekole enguudo mu ggwanga erya Congo. Mwabiwulidde ku leediyo, mwabisomyeko mu mawulire. Kati ebyo bye binnuma nti twandiwulidde ku babaka ba Palamenti abaffe nga bavaayo balaajalira pulezidenti nga bamugamba nti nga tonnagenda Congo sooka oyambe ab'ennakadindiri, tebakyakutula kuva eno okgenda Bulemeezi, omwalo gwagenda. Twandimugambe nti nga tetunnagenda Congo tusooke ekyabazaala, ebigoba byonna byagenda, ekkubo terikyagguka. Ezo ssente ze banditadde mu bibiina by'abakyala ne bibatuyambira. Abakyala baffe ne babeerako bulungi, ne tuva mu bwavu obutuluma. Tulina abantu baffe abalimi, gavumenti etuyambe kubanoonyeza butale. Lwakuba oluusi kinneeralika genda n'endowooza nti gavumenti etunyumirwa tuli baavu. Omanyi omuntu omwavu afugika. Gavumenti oluusi genda n'endowooza nti etunyumirwa tuli baavu. Munajjukira ffe abalina emyaka ng'egyange twali tulina emmwanyi wano ng'abantu bakola ssente mu mmwanyi, nga kumpi buli maka gogenda mu waliwo sitoowa y'emmwanyi abantu nga bakola ssente. Coffee Marketing Board yaliwo tero kibagamba ng'etuyamba okufuna emmwanyi ennungi,
okuma omutindo gw'emmwanyi n'okunoonya akatale k'emmwanyi ng'emmwanyi zifuna naye bano abakulu gavumenti bwe yagira Coffee Marketing Board n'egijjawo buli kimu n'ekijjawo emmwanyi okuva olwo tubonaabona paka leero Lint Marketing Board yatuyambanga ku ppamba okunoonya akatale ka ppamba okukuma omutindo gwa ppamba n'okutuwa ensigo za ppamba entuufu Lint Marketing Board bagyeguza n'ebyayo Produce Marketing Board nawe yatuyambanga ngetugulako kasooli ebijjanjaalo kawo soya ebinyeebwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo neyo Produce Marketing Board yagenda n'ebyayo okuva olwo tubonaabona n'obutale omulimi tolina bwogenda mugaggawaza nga talina katale omuntu era asobola kufuna katale k'ebintu by'atunda n'alyoka yanyumiriza mu mulimu gwakola gavumenti etugamba nti ebitundu 80 ku buli 100 ebya Uganda tuyimiriddewo ku bulimi na bulunzi naye yo ekoze ki okutumbula obulimi n'obulunzi